Kuzaala abaana. N'okuzaala nno mulimu naye gwe siitunde. Omwana bw'otatunda nti onnaamutunda bizinesi naamufunamu. Wabula byakola kwenzijjukira ne nga wamma nange we nali omuto nali mumba tuutunga ono omuntu. Nze manyi physical force of attraction omuntu gw'oyagala. Physical force of attractions. Nti ebiseera ebisinga eriyo oli nga kwolwo lwamusemberera. Naddala omukazi ng'oyo kwolwo lw'omukutteko olw'omanya nti olina feelings ze oba omusajja kwolwo lwakukutteko olw'otegedde nti olina feelings ze. But there is no excuse, my friend, for breaking my heart, breaking my heart again. This is where our journey ends, for breaking my heart again. Amugamba there is no more any chance of breaking his heart. Tekyaliyo mukisa mulala kukomawo kumenya mutima gwange. Yaddanga leete waka ng'amu receiving, anadda leete waka ng'amu receiving. Naye okikoze emirundi emeka. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 Kale nze Sonko Muhammad twongera okubaanirizaako mulimu tya bannange. Bane tukola airport pickups twongera okubajjukiza buli omuntu wagira kituyambako okufuna amafuta ne data okubakolera emboozi ez'enjawulo. Tukola za njawulo most of the times. Ntubanga tutambuza obulamu. Mubadde nga mumbuza Mariam ono wakugwikiriza bugwikiriza. Era mugwikiriza olunaku olwaleero. Ne tulaka tumaze weeks kumpi zigenda mu 3. Twasembako naye programu lwe twaliko naye n'anaaba n'alya weebityo obulamu ne bukyuka. Tugenze kuddamu musanga wuuno yono Mariam. Mariam ayina obeera mu ruumu ng'afuluma ruumu towewuunye nno. Ng'afuluma ruumu atya. Bamugana okwambala ebimpi. Bamugana okwambala ebimpi. Bamugamba akula ebiseera ebyo Mariam n'akula. N'akula ani yagana okwambala ebimpi. Waba ne ruumu bambi abamuyonjo. Soko mpesigo ya Mariam. Ogifune ngeri very close. Abo okumusenyu wali eriyo ebangana okwambala ebimpi. Abo musenyu. Wali eriyo ebangana okwambala ebimpi. Katumala kola ono obulamu buli butya naye nga obulamu buli simple ngenda ntereera simple and clear. Ngenda kunoonya kuba olukikola naye sikulaba. Ngenda kunoonyako pira kumpi. Obulamu bulungi. Obulamu bulungi. Ne face wite yali bweti face yabadde ki. Banga tunula musaidi ero nanjirabe bulungi face. Face erimu ebinuubule Mariam. N'omumwa nda kuliko omumwa n'ebirala Ola guno musujja ogula guno. Ti celebrate. Wabanga asusse olabira no ku mimwa gino. Omulwadde w'omusujja omulabira no ku mimwa. Ogwo bayita cerebro. Naye ze wuzi zimala ne zibula. Wuzi eziriwa wuza. Zino. Wuzi. Tobangako naye n'alwala waneeno n'olaba gino emimwa gino. Nti omuntu ng'afudde lwaki aba ne wuzi waneeno ku mutwe waneeno wano. Kuba bbulu yatuleetera omulambo gwa Alooni wali. Ono baba bbulu yatuleetera omulambo ne tugwetegereza ng'omuntu waafa. Atagulukuka waliwo sayini ya wuzi waneeno oba kiki? Science nga mungi oyo omusomawo oyo science. Ogwo musujja. Ate bangaye bakubye era gyado yanulengo ye. Mama nakuze naso kiri tebankwatako. Okola otya tunule nokola. Wakiri ntambula ekiro. Oyo tambula ekiro. Tebakwatako. Ate nga omaze okuba bayinza obutakuba. Nakuze nakyuka. N'abantu bongera okwemulugunyawo ku nsonga yo. Nga siva ku poliisi buuza bbulu. Buli kaseera nga ku poliisi. Nga siva ku poliisi. Kati batuuka ku poliisi bakuwa kibonerezo erakawo ne bakuta bakusiba bakola batya? Poliisi tebakuba. Obeerawo bakuleese buno obudde olina okuguma mpaka ekiro. Ne baleka bakuta? Ekyo tteeka oba olina okimanyi nti nziziza omusango wabula nina osula ku poliisi ekiro kimu. Bwebukya ku makya then they let you go. Gwe bakusibayo ekiro kimu. Kasitoza omusango right now ne bakutwalayo munda. Olina ovaayo enkya ku makya. Wekirina obeera wekiri era. Oluusi obulira abantu bakunoonyako oluusi nga tetukulaba ntugamba ki. Kale ntera obeerako embuya eyo. Embuya oyina ani gw'omanyiyo? Nina emikwano gye nasoma nagyo mu primary. Ekiswawo kati baakula balina n'abaana.
Nenda ba business benyumirize nnyo kutunda manda. Era nange nakula ngamba njagala tunda manda. Ng'okula wali wegomba kutunda manda? Kyenjagalira ddala nze n'okusoma nali ŋŋaanye. Ng'oli oyagala kuba mutunzi w'amanda? Kyenjagala obba omukazi yenna alina beera business woman. Omuwala yenna teyalina kubugumizibwa bwongo. Womubugumya obwongo atuuka ku ssira ly'okuba kitaawe. Omwana omuwala yali talina kusoma. Nze sirikaka mwana wange ku ssomero, omwana wange aligamba nze mmange muwumba tutalina budde bunkeeza kuntwala ku ssomero. Omwana wange alyesalirawo nti kati mama njagala kugenda ku ssomero. Akamu ak'obukadde ke ngenda obba nako sigenda kata kugenda. Awo no sigenda muta. Yo beddo ngamba olina olubuto? Yes, ndulina. Olimba 8 anytime. Ogenda bozaala? Osulirira? Anytime. Onaanza ofuna sayini eziraga nti ogenda zaala? Nzalira ali bweyogerere wekintiko gea kundaba nga ndeega bweyogerere kati no lwisaatuuka. Nali ngenda bweyogerere nazaalira awo ku Kizi. Ku Kizi wali ku Kidiba? Ewazaalira? Omwana n'awuga? Omwana lwamuzaala natandikirawo okuwuga? Namwabasawo. Aisha yamunaazanga nze siina kye namukola. Siina kyakabi kye namukolera okuleka omuwa abasawo. Nemaliya mu bannange nga si kyangu nno newaba mulalu atya munange alatera kutta mwana we. Olubuto lwani? Ye nemumanya. Omukazi gy'ali ng'ojja mukuba emigo kanaana nga tamanyi nanyiri lubuto olwo. Kati gwe olulo lwani? Sijja kulimba simanyi. Chairman Anta yatugambye waliyo bagiza batya Chairman Anta? Sembirako kwani Chairman Anta. Twagala atubulire ku bazita batya Chairman Anta? Eki wengere koko wanene wano Chairman Anta wano n'omumanyi? Chairman mumanyi. Chairman yakugunjula yakutwala ku polisi yakujja ku polisi akola ati? Ayinza okulanga bankuba abantwala natantaasa. Akutaasa? Ajja n'agamba ne balina nkuba nnyo. Chairman nti wagambye otya guli omukolo guli mutegekebwa abaye baguyita batya? Ndako weyongere koko wano ono kaida asobola okukola bulungi nnyo. Abaye baguyita batya? Tugenda mu maaso n'omukulu ono atusaayo. Ennaku z'omwezi tugenda ba mwezi muguno mwezi 2000 tuli mu 2024 mwaka ogwera bidde gwe tuli mwaka oba 2023 lemende 2024 aenda bogwera bidde omwaka ante birozo bibadde walo Council Day of Souls mugwe 11 tugenda ba ne festival egenda ba mu Kirema awo egenda ba mu Kirema ngekwatagana ku skilling z'abavubuka bagitakira Youth Skilling Festival egenda ba mu gwa 11 era nga mwena tubakola mujje mu bungi tugenda babona abayimbi tugenda bawe ebikonde abamupiira ebyemikono byonna bigenda babeerawo bitukola nga ffe abageto watogayo kayimbi abenjolo bamuyina Mariam agenda singa kolaki Mariam yambe bamu ku bajjo tuyambako ng'abantu baffe nga mbumanyi era mwogezi waffe wa ku TikTok era onaku natukajja bakoola ajja kunkolera omulimu ogwo nga chairman. Okay, Mariam ogenda singa kola kikola olunaku lwa talent. Nja kola bawala bannanga bansinga ku ssente. Okusinga ku money. Nawe oyinamuko ku money. Money. Nzijja muwaleti yalatange nensiteeka mu nsowo yange. Ye mama. Ye mane wange. Era mbeera wale ennaku zoyaga tomanyira nakummanyira. Kati gwe kito oyinanga ekitone Mariam? Ekitone kufumba. Omukazi yenna ategeera bakubuuza kitone ki ky'olina kufumba kuba ofumba olya. Ate mulimu ki ogw'omuntu ogw'olina? Omulimu gw'omutwe. Kuzaala abaana? N'okuzaala nno mulimu. Naye gwe siitunde. Omwana? Gw'otatunda? Nti onnaamutunda bizinesi naamufunamu. Wabula byakola kwenzijjukira ne nga wamma nange we nali omuntu nali mumba tutunga ono omuntu. Teri mwana mutayagala genda ku ssomero nze kankubuulira wamala mugula. Oba n'agendayo ku olwo n'asangayo musirusiru munne. Kati obuzibu obuliwo okwola agende kusomero nga musirusiru munne oyo taliiyo. Ayinza okugamba okusoma kunnemye eriyo asoma nange ataasomye. Wala kyo nze nakubuuzizaako omanyi kati ffe wano abayiza betongere bajukiza for airport pickups contact us. Ekyokubiri for all bedroom products amanyi ga kisajja kwongera ku size bakyala ku kyalyansipo n'ebirabyo nebirana tubikolako. Omusajja talina maanyi ga kisajja yabeera atya? Ngamba ye musajja atanneetuuka kwegatta na muwala. Omusajja talina maanyi ga kisajja? Atanneetuuka kwegatta na muwala. Atya? Nze manyi physical force of attraction omuntu gw'oyagala. Physical force of attractions. Nti ebiseera ebisinga eriyo oli nga kola luwamusemberera
naddala omukazi ng'oyo kwolwo lw'omukutteko olw'omanya nti olina feelings ze oba omusajja kwolwo lwakutteko olw'otegedde nti olina feelings ze omuntu nga tomwesega ku lo nga tomutya so n'olwekyo abasajja abatalina amanyi ga kisajja gye bali tebaliyo kugambe taliiyo teri musajja talina amanyi ga kisajja taliiyo aba akyali muto oba nga tannafuna oyo gw'ayimiramu aba tannamufuna ne wafuna oyo gw'ayagala omuwungiramu n'omutunuulira mpaka gy'akoma kuba nange ndi mukazi nawe oli mukazi olina woyita abasajja ne bakukyusa ensingo ne bakutunuulira bati paka lwobulirayo muwungiramu aye nabagamba beginning of generation eri wano tosobola kwegomba beeri nga aba wano bwe bali era bonna bwe waba waganze ebiseera eyo baddukawo kuba baali bafeeri yanga nze olina bookuba abasajja ng'omukuba atuna bwati va ku by'omukuba bwe twali tukyali bato ng'ova mu nju ya kitaawe yakusookako yenna eyakufuna abasigadde kawaanyi eyakusookako yakufuna ebyaddala yaba akumanyi abasigadde bali makombo kugambe gwe omuwala omusajja yaba akumanyi yenna omuwala ali eyazunga ng'alina first born we omusajja yakimanyi nti noyo first born w'oyo omusajja oyo it is true teri amanyira ddala first born we taliiyo bozi ya Mariam ebingi obisomawo bijjawa gwe sanga omukazi nga yeebase omuvuunula olaba oba anaakutunuulira yeebase we basitafudde omukola ekyoyagala kyonna olaba oba anadda engulu ddakiika mmeka zaamala nga azza engulu akuba enduwa nti agamba ayagala kunkwata sikiwa mpozi nga aleta kusuubirawo ne wabadde akusuubira omukola kyoyagala nga teyeebase bwebase obanga ngamba nti kizibu kukwata omukazi tosobola mukwata beeyagalira mwangu muganda wange mwangu mukazi mwangu akwata anti Dabo Bedi Mazongoto oli eri nawe oli eno sembere eno kyova singo awo avaawo abayita nnyina agenda ebweru nejjusa lwaki agenze omusajja tebamukuba mugongozo kyensinga okugamba kyekyo wakiri ogumunywera tulina Mariam ne badde mwebuza Mariam aluwa Mariam yalagawa wuuno mufunye ndi naye ageza maaso n'okuba nti atunyumizaamuko ebisali munzija nenkunonya nga sikulaba oba obuliddewa ndaikamba ndi embuya erinayo abantu nga wegamba nti eddwaliro gyeri ebutabika erinzijanjaba ya bwereere sometimes mpungirayo oba mpangayo sometimes ku ssente abantu kati muno bakumanyi bakutegeera kati nga ono nga nakula naye maama we wansanga tanta mpaayo ku kasente akwokyayo gye bali mu malwaliro eyo naina kunyuma kati abantu bakumanyi muno mukireka bakumanyi baga tukutadde ku TikTok nnyo kyo kituufu kati bamanyi ebiro ebiseera baali bamanyi kiro bali bakumanyi kiro era okunteeka ku microphone kiri better off ku side yange embeera na security bannemerangako nga bambuuza Mariam oli mubanda nnyo okola naani oli mubanda nnyo okola naani eddawo bakati recently oli mubanda nnyo okola naani nga ntambula nze nzunga bwomu kyekyo kyebaali beebuuza Mariam waba azunga naani azunga bwomu naye kati kukimba bakoota buliro at least kati bakitegeera nti ntambula bw'omusiina mwana avuuka yenna gwe nti siina kliki y'abavuuka tunyumize kulamba TikTok after kusuulayo nti oli sirebwa abantu bakulaba anytime nsuubira okudda eggulu nga banninze olimba tosobola genda nobeera mu kyalo ggulu baaba bwabadde musite wano nze Miriam aya sisoboka kuba nagendayo ng'abandaba nga ndi muto nga ndi mu kyalo bangamba okomyewo nga kituufu yenze nkomyewo nali mbaddeko mu kyalo nga ndi mwana muto tuleka twajja twebase olugendo luwanvu ewaka waka eggulu waka eggulu yiwomu waka ziwa yukamu ekyakujja eggulu nekikuyingiza wano mu Kampala nga wegamba nti abazadde bo kyeka bya biseera bya ntale eyo ne bajja ne basenga eno kati bino ebiseera by'osoma wano eno P7 jjukira wootuula P7 bagamba sabayo first choices 4 ez'amasomero ng'ogenda nasaba Kololo High nensaba City High nensaba Sacred Heart nensaba ne YY Okoteri Kitgum bonna ne bampita naye Sacred Heart yasinga mmeka mu P7 bake bakuyita yes 12 points 12 first grade otonyambyeko sister nge yanjeregana ngamba kyovola ofunye second grade kyokka ye first grade kwekoma very good nze nakomya 12 aggregates abaana ne bafuluma mu 13 okudda ne bafuluma wayitiranga okunyimbira nga obuyimba buli obuwooma butya sooka ompeemuuko wabula sikyakulaba nzija naye nga sikulaba
obuyimba buli eri bwe wampangamu waliwo obuyimba bubadde ng'ompamu bw'oluzungu waliwo kompaddemu wano kabaddeyo katya nkeerabidde erinnya bakayita kaani aka Michael Anstroke yes yasookoddemu okampemu akagamba simanya sima breaking my heart I'm on the floor yeah. counting 1 minute more you want to break the silence coming home late at night check it out on and on but that's alright it's the look in your eyes nga wenkyogedde wamutunulira naye wakutunulira nti woba ozzere eti awulira bulungi tugende tumaleyo it doesn't feel good nagamba there is no excuse my friend for breaking my heart again this is where our journey ends for breaking my heart again yakikola ogwasooka kavumula katya kakayimba nti teri excuse kummenya mutima nti ebiseera ebisinga omusajja wabeeranga n'omukazi wamusanganga mu nju wamusookanga mu nju yakaluubirirwanga nnyo konko n'olujja olwo olaba gwe mwennyininyini walinga nanyiniddwa n'okoma osaawa nga nnyaawa kusuubira ku 2 n'ogamba bannange nzizeewa wekategedde akantu ako yamugamba there is no more any chance of breaking his heart tekyaliyo mukisa mulala kukomawo kumenya mutima gwange yaddanga leete waka ng'amu receiving anadda leete waka ng'amu receiving naye okikoze emirundi emeka bambi yamugamba awulira akooye omulumiza by'omukwano awulira akooye okudda leete eka omusajja yenna mu nju ye gwe yeekomako omukazi yali alina right okudda mu nju y'obudde bw'ayagala alina right okusibirayo wooko wano weetaasa nga tannadda ye right y'omusajja tebamubuuza wajja oludde wajja owasuze they don't kale tuli ne Mariam kiki ogambayo abantu bo tukuteere tukubuuzizzaako abantu bange mwebale nnyo okunjagala ekyokunjagala kyomunjagala naye ekikugamba ekimbeezaawo nga ngumiikiriza nina essuubi talisita abaana be nazaala omu ku omu ngenze mbagabira omuntu omu ku omu okiraba otyawo buli gwenzaala mufuna gwe mugabira gwozaalira balala buli anti kati ngambye ono era abasawo bamukimanja mmuwaayo oba tebannamukimanja bba naye ndowooza budde ne Rita waŋŋambye nti we nnaamukuggyako nakkiriza nti nja kikola ti society yeekutegeerera si gwe azadde omwana ne taata w'oyo omwana most times ng'omwana alina kukulira mu ddwaliro ffe abali ebweru at least bazadde baffe bano 7 baali bakolagana ffe abavubuka bakakati kye tutasobodde kukkiriza kuba tuli mu maka g'abazadde baffe bataata babulikana ne bava mu maka g'abataata bwe ne bapangisa ebbali kati gwe kiri gy'oli njagala nga wendi wenkulesa oba toyagalawo gw'omanyi okategeera akantu ako nti omukuumye waka Eva yamusangangawo era naye teyasuubiranga ng'oluusi adde amanyi agenze byonna byaba amusobyezza ekiro ekyo bambi yamusangangawo era agamba oluusi yaddanga agamba singa nsanga agenze naate yamusangangawo okutandika relationship kyangu naye okweta si kyangu kale omukazi aba akuyambye n'akita n'agenda tekiba kisiraani kufuna kale nze Sonko Muhammad Professor Kaide yali ku kamera nyongere bajukiza ntukola airport pickup sopo koma wano mu Uganda contact me ku namba y'essimu 0706794729 nja kuba nga nzijjayo ku kime kozesa namba y'ebooking nga bukyali ogenda tutuuka ku kisaawe nga wendi kasoba ngo bookinze obutuka sawa 6 nze sawa 5 mba wendi nga nkulinze n'enkolo kaminga kukwatako ebintu biteeka motoka ne tudda paka ewaka ewa mmwe n'okutwala asenga buti yako ojukiza nti gwe omusajja nnyo mamusize amenyiga ekisajja amatono omukyala atakyalira nsiko and so on beera nga ate onkoonako ku simu I deliver you that medicine from senga buti dungi likola ligezeseddwa era nikakasibwa bulungi nnyo nnyini ddala Betty's Touch and Peter Studio ku nsonga y'ebyokunyira mu kibuga Kampala mwali namba zero squeeze baakawe kuli ebifaananyi ebya makeup ebya saloon ebikusiba enviiri Betty mwekwate apangisa gomasa ez'okumikolo atimba ku mukolo gwo bulungi nnyo ajabanga kwasaganya kale nze Sonko Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.